Yes, webali kubanga okyaliko Red Zone TV kwoli. Tukyagenda maaso n'okubanga tukuwa amawulire yonna gy'osinza okumanya gy'otulabira. Nyongera babuuzaako wasuze otya wasiibye otya okusinziira ku ssaawa n'ensi awo oli w'olabira omukutu guno ogwa Red Zone TV. Webali kubanga okyatugoberera nkuwa amawulire okusinziira ku mbeera nga bw'etambula. Omukulu oyo gw'olaba mu kifaananyi bamuyita Aleese Waiswa Mufumbiro, era nga naye alina ebigambo bye yagasseeko ku nsonga lwaki Honorable Mpuuga yayimiriziddwa ku bwa commissioner ate ne bazzaawo Zaake mu kifo ekyo. Kakati nakuwadde ebigambo bya Ssennyonyi, nakuwadde ebigambo by'abamu ku bakulu. Jjukira NEC yatudde National Executive Committee nga kuno kutuulako Aleese Waiswa Mufumbiro, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Lina Zedriga, Joel Ssennyonyi ne Mpuuga yennyini atuulako ku lukiiko olwo olukulembera ekibiina ekya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okuba nti olukiiko lwatuula omulundi ogwasooka ne lumuwandiikira abeere nga aleeta okwewozaako kwe oba okwennyonnyolako kwe ku nsonga ezimwogerwako lwaki tayina kubeera ng'agobwa mu kifo ekyo ekyobwa komishona. Mpuuga yawandiika okwewozaako kwe naye nga tekumatiza bakulu mu kibiina ekya NUP. Waliwo amawulire agagamba mbu yawandiisa ebbaluwa nga teyawukana na bigambo bye yayogera bwe yali ku CBS. Programu yennyini gye yakola ku CBS bamugambye kwewozaako obweddo awandiika abagamba nze sijja kubeera mu kibiina kirimu bavuma abantu, sijja kubeera mu kibiina kirimu biki. Awo ne bagamba ekyamazima okwewozaako kwe tekukwataganira, tekulinayo kukwataganira na bye bamusaba kubeera nga nnyonnyola. So ekibiina ne kituula ne kisalawo nti omukulu leka tumuwummuze ku bwa commissioner ate tukomyewo Honorable Zaake Francis Butebi abeere nga addamu okubeera nga akakkalabya ebirimu gye, kubanga baamujja mu kifo ekyo oluvannyuma lw'okubeera nti yali abuuza ebibuuzo bingi nnyo. Zaake yabuuzanga ebibuuzo bingi nnyo, ssente y'omuwi w'omusolo ng'esaasaanyizibwa nga Zaake abataddeko akasigiri ng'abataddeko akaliro kangi, ne bagamba lwaki ono tetumuggyaawo, era kwe kumujja mu office nga wembi kunnyonnyodde bwe bityo bwe byatambula. Sooka owulirize Aleese Waiswa Mufumbiro then nkomewo mbeere nga ate nkutemeratemera ebirala. Kintu ekitali kya kitiibwa era ng'akoze ebintu enkola ya kisajja kiyaayi. Kyova olaba ekibiina kitudde kisajja kikulu leero ne kisalawo nti aveeyo mu commission era ne kimusaba aveeyo mu commission tuteekeyo omuntu omulala, ng'omuntu omulala oyo ye Honorable Zaake Butebi gwe baagoba mu kakiiko ako olw'ebibuuzo bye yali abuuza ku nsaasaanya n'enkozesa y'omuwi w'essente z'omuwi w'omusolo. So Mwami Mpuuga NEC etudde kubanga yamugamba awandiike ensonga lwaki talina kuggyibwayo, yawandiise naye bye yawandiise bibadde tebizitowa kimala. Okunnyonnyola kwe tekubadde kulambulukufu ku nsonga eno, era ekibiina ne kisalawo nti Mwami Mpuuga awummuzibwe ku buvunaanyizibwa obwo olw'okubanga yeenyigira mu kukumpanya mu bulyake ku ssente z'omuwi w'omusolo. Ate tulowooza nti ne Mwami Mpuuga tajja kubeera nampulira zibi alemere ku kintu kye twamusindika okutuweererezaako obuweereza. Tumanyi nti ajja kusobola bulungi nnyo kubanga bw'alemerayo aba akolerani. Akusindiseeyo bw'agamba nti vaayo n'olemerayo oba okoleraani, kye kibuuzo ky'oyinza okubuuza nti aba akoleraani. Naye tumanyi nti Mwami Mpuuga akyalinamu ekitiibwa ekisaanidde okukuuma era ajja kulekulira obuvunaanyizibwa bw'Abannayuganda engeri gy'ali nti mulyake busobole okwasibwa omuntu atalina mpisa nga zize bwe zibadde. Byebyo ebigambo bya Aleese Waiswa Mufumbiro byannyonnyodde ku nsonga ya Mpuuga. Nkuwadde n'ebya ebigambo bya Joel Ssennyonyi Leader of Opposition naye nga nnyonnyola ku nsonga y'emu, era njagala okutegeeza nti special sitting eyatudde okubeera ng'esalawo kino ye ya National Executive Committee, olukiiko olwo nga ne Mpuuga yennyini alutuulako, wabula nga nafunye amawulire ng'alabika teyasobodde kubeera ng'ajja, era n'ebbaluwa waliwo akatambi akatambula nga kalaga nti n'ebbaluwa oba okwewozaako kwe yakuwa omuyambi we n'aba nga ye yakuleeta ku ofiisi z'ekibiina ekya National Unity Platform. Naye nga bwe nkugambye nti mu kwewozaako kwe mwabaddemu nga ebigambo byadde tebyawukana n'ebyo bye yayogera bwe yali ku CBS nga bamubuuza birala
ate nga ye byaddamu tebikwatagana n'ebyo bye bamubuuzizza. Ensonga lwaki ekibiina kyatudde ne kisalawo okuddiza Zaake ekifo ekyo. Jjukira navuddeyo jjo ne nkuwa amawulire nga Honorable Zaake kooti bwe yatuula yategeera nti okugoba Zaake kwali mu bumenyi bw'amateeka. Ndowooza sipiika yali munyiivu ng'alaba talina ngeri gy'ajja kukolagana na Zaake, abuuza accountability. Kwe kugamba Zaake genda, tojja kubanga odda mu kifo ekyo. Era kooti neyetegereza neeragira paalamenti eriyirire Zaake ssente ate bamale bamuddize ne ofiisi ye, ekintu ekitaabeerawo. Then reshuffle we zajja, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olukulembera ekibiina kya NUP ne batuula ne bakyusa Zaake ne bamujja ku bwa commissioner, oluvannyuma lw'okuba nti era mu ofiisi baali bamugobyemu olw'okubuuza ebibuuzo ebingi. Ne babanga ate bazzaayo Mathias Mpuuga abeere commissioner, nga abamu bwe balowooza nti gavumenti yo kye yali eyagala nga ye Mpuuga waabeerayo kiina engeri gye kigikoleramu. So kakati Zaake bw'atyo n'abeera nga yaggyibwa mu kifo. Era abakulu bano bannyonnyodde nti ensonga lwaki tuzzizaawo Zaake nti Zaake ye yali nannyini ofiisi eno mu kusooka, era ekibiina kyali kyasiima ye olw'ensonga nti yali asobola okukwasaganya emirimu bulungi nnyo, yali asobola okuteeka abasajja ku nninga bulungi nnyo, yali asobola obbalabisa n'okubalemesa oba oliawo kubanga basaasanya ssente z'omuwi w'omusolo. Kakati embeera bw'etyo neebanga bwe yatambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde yakakomawo mu ggwanga era nafunye ku mawulire nti mu lukiiko luno alabika teyalubaddemu, era ebbaluwa eyo yawandiikiddwa n'esayiningibwako Dr. Lina Zedriga nga ye Deputy President Northern Region, era ng'ensonga ezo bazinnyonnyodde bulungi nnyo kubanga baakugambye wano mu paragulafu yasembyeyo NEC further resolved to nominate Honorable Zaake Francis Butebi as Parliamentary Commissioner. His nomination was informed by the fact that he was illegally removed from the role in the March 2022 in order to pave way for the grand, corrupt and questionable dealings of the Parliamentary Commission that have now come to light. Nti Zaake baamugjayo olw'okusobozesa Parliament ne ba commissioners abalala okusobola okwegabiranga ssente obulungi ennyo nga tewali muntu abakuba ku mukono olw'ensonga nti Zaake y'omu ku baali babafuukidde ekizibu. Ate boddayo emabega ne weetegereza omwezi n'ennaku Honorable Mathias Mpuuga ssente ezo we zaamuweebwa bwe baatula ne bazeegabira ng'era byebiseera bye bimu sinakindi nga already Zaake baali baamaze dda okuba nga bamufuumula mu ofiisi eyo, nga kirabika waaliwo ekkobaane ery'okugoba Zaake babeere nga bazzaawo omuntu atagenda balemesa kubeera nga basaasanya ssente ey'omuwi w'omusolo nga bwe baagala, olw'ensonga nti okusinziira ku bigambo nga bwebiwulidde nga biraga Zaake yali abafuukidde ekizibu abuuzabuuza ssente z'omuwi w'omusolo ezisaasaanyizibwa. Kankomewo nkuwa amalala, weebale kubanga okyali ku Red Zone TV, tovaako.